Okwagala nga kusonyiwa. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo eky'Engero essula y'ekkumi kuva kanyirike 12 paka 32. Naye akanyirike 12 kagamba nti okukyawa kuleeta ennyombo, naye okwagala kubikka ku byonoono byonna. Ekitabo ky'Engero essula y'ekkumi bino bigambo bya Katonda ebiraga enjawulo eriwo wakati w'obutuukirivu n'obubi. Okwawula amakubo ag'abaana ba Katonda okuva ku ago amakubo ag'abatatya Katonda. Kiki kye tudda mu abo be tuba tusobezza oba abantu nga batuwaayirizza? Engero essula y'ekkumi akanyirike 12 katusomesa nti okukyawa kuleeta ennyombo, naye okwagala kubikka ku byonoono byonna. Katunnyonnyoke ebintu bibiri bino wammanga. Ekisooka, akabi k'obukyayi. Obukyayi tebwonoona n'okuzikiriza obulamu bw'abo abatwetoolodde kyokka, naye n'okukuuma obusungu eri abalala kireetawo obukyayi n'ekinyiigo mu bulamu bwaffe. Bayibuli egamba nti omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we mulimba. Ayogera ng'ali mu musana n'akyawa muganda we ng'akyali mu nzikiza ne kaakano. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essula ey'okuna akanyiriri 2 n'essula ey'okubiri akanyiriri 9 bwe tugamba. Obukyayi n'omutima ogutosonyiwa bye biziyiza essaala zaffe n'okussa ekimu awamu ne Katonda. Makko essula ye11 akanyiriri 25 bwe tugamba. Yesu Kristo atusomesa nti bwe tukuuma obukyayi ku mitima gyaffe bulijjo eri omuntu yenna, tuba tuzizza gwa butemu mu mitima gyaffe era tuba tuzizza omusango. Matayo essula y'okutaano akanyiriri 21 paka 22 bwegamba. N'olwekyo bw'oba ng'olina obukyayi ku muntu yenna musonyiwe, era naawe noonya okusonyiyibwa. Ekyokubiri, okwagala nga kusonyiwa. Ffe ng'abaana ba Katonda twafuna okwagala n'ekisa kya Katonda. Naffe tuyitibwa okwagala mu buli mbeera yonna gye tuyitamu. Bayibuli egamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya, mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Matayo essula y'okutaano akanyiriri 44 bwegamba. Mu bbaluwa ey'olubereberye eri Abakolinso essula y' 13 Pawulo annyonnyola okwagala okw'amazima okw'Obukristaayo okutusobozesa ffe okusonyiwa ng'agamba nti okwagala kugumiikiriza, kulina ekisa, okwagala tekuba na bujja, okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira awamu n'amazima, kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna, okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna. Okwagala kiyina kuba nga kye kitukubiriza okuweereza abalala, okubasonyiwa nga batusobezza, n'okugumiikiriza mu biseera nga batunyiizizza. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abakolosaayi essula ey'okusatu akanyiriri 12 paka 14 egamba nti kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa, omwoyo gw'ekisa, obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza, nga muzibiikirizangananga era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe, era nammwe bwe mutyo ku ebyo byonna, era mwambale okwagalana, kye kintu ekijweza okutuukirira. Katonda ye mwennyini yatuteerawo ekyokulabirako ekyokwagala naffe kye tulina okugoberera. Nga bw'agamba mu Yokaana essula ey'okusatu akanyiriri 16 nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kubula
naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Okwagala kwa Katonda kwali kw'amaanyi bw'ataasalawo okusaasira omwana we wabula n'amuwaayo affe ku lw'abantu. Era ne Yesu Kristo olw'okutwagala yasalawo ne yeewaayo okufa mu kifo kyaffe, kubanga ffe twali nga tukyalina ebibi ebyali bitwawudde okuva eri Katonda. Kristo n'atufiirira n'ayiwa omusaayi gwe alyoke atutabaganye awamu ne Katonda. Yakubibwa emiggo, n'abetentebwa, n'afumitibwa, n'akomererwa ku musaalaba, naye Yesu yatunuulira abaamukomerera n'okwagala era n'abasabira ng'agamba nti, Kitange, basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Luka essula ya 23:34 bw'egamba. N'olwekyo leka tugoberere ekyokulabirako ekya Mukama waffe Yesu Kristo nga tuva ku ebyo bye byatusobya, nga tusalawo okwagala n'okusonyiwa era n'okuweereza abalala. Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye essula ey'okunaakanyiriko 8 atujjukiza ffe ng'agamba nti, okusinga byonna nga mulina okwagalananga okungi ennyo mwekka na mwekka, kubanga okwagala kubikka ku bibi bingi. Amiina.